ati break yange yiri okunyumiza ati break yange sinyangu yange yali yakumalawo bulamu tuli ebwayise negomba ekiwala bakiyita Fiona n'ekiwala gwe Fiona ofengo ozungu ofengo wunyeko ofengo olekana Fiona bujeta bamweko kola ku lunaku lwa Valentine I was a poor younger boy from Masaka kintume ebimuli ku Valentine nakeera mu kibuga ngenda angula akamuli kange nakagulanga omutwalo ngattako pizza iwalinga Nando's. Pizza te yali teguliki. You remember Nando's? Oh, Nando's. Nekutte kutaka sente kange mitwalo nga 5 ku mukaaga njitaddemu. Ekawungeezi ngenda ku meetinga Fiona. TV ekibuto njigula. Njiteekawo ne ka CD nkateekawo ebiseera ebyo twalabanga Junior. Ka firimu nkateeka mwaka Titanic. Fiona je tugende mu nkudi entuyo wezisabira obutambala. Nzija kala ne pizza okuva mu town nga mukwano gwange ankubira akasimu nga ngamba wayo ale bifiona bibe biyaye mukwano gwange ankubira simu nga ngamba owayo oliwa era nakolimira omusajja oyo yafa yali ya Fiona ku Valentine y'omwaka gwa 2014 ndifa sigwera bidde omwaka ogwo Fiona ngendo omusajja ankubira ngamba puzzle wajanga olabe Fiona ngendo okutuuka ku nyumba nga Fiona yeggalidde n'amanda ng'ekiri muli ngenkudeseka Fiona ng'alayira ebintu byonna ngachi kyewawulira ng'ali mu kumuwa amasaza gonna Kyaggwe Butambala Gomba ndeseka Bimbiri ndeseka Yunga Bugerere nenva ku bakazi era kati nze mmenya emitima twacha kumenya Shalo kicho olifate werabidde yango oyogere buli musajja yali ayise ko mati break tuli wano tuli mu kutegeka omukolo men's conference kicho olifate werabidde ku bakazi abakazi kiki kye bakutuusaako tugenda kubeera twaka confirminga Freedom City Nsambya sharing hall oba ku Tavani Kiki ekabuusu okuyingira kujja kuba emitwalo 10 Suna Beni ye guest penalist Bruno Betty guest penalist naye ku mukolo gwali Golola Moses kwali Franka Gashumba kwali omugenyi omukulu Pastor Bujingo so tuyita abasajja bonna bajje batulombojjere ennaku abakazi kiki kye balifate beerabidde ate balira abakazi mugenda muloza mbu temutukola bintu mutukola ebintu bingi gwe tonnalaba bintu omukazi yali agenzeeko omusajja omulala nakubira essimu kuri 7 njagala okutumirako omuwala gwe bayita Rita n'okuyimba kuri 7 bamukubira akafaananyi ng'ali mu studio omuwala n'amugala aba bebi wange gwe nafuna bazo wulira wagenda musajja waliwo kyali wange yagulira omuwala we omuwala oyo Rita yamugulira ekitanda kinene 6x6 ne TV netusanga Rita ng'ekitanda kyaffe akitaddeko omusajja omulala nga balina mukola firimu yaffe nagamba bugambi nagamba Kalyowa wajjayo TV yaffe n'ekitanda kyova olaba nze Bruno sikola bintu nnyo bimmenya mulaavu nze sikola mirimu mingi nedda abasajja wano wagambye tugula ate kati okyusizza okugula kikkirizibwa kakati gwe ekikozesa emirimu mulaavu emingi otuuke n'okusasula omuntu otuuka ng'alina ka TV katono naye n'oyagala omugulire kulayirira njogera ng'atya Katonda teri musajja yali akoze emirimu mingi mulaavu n'asiimibwa gw'oliwo gwakola mirimu akayaye kaveeri kakunnyukiremu kati onenyaffe abagulira Rita TV nice guys never win that is true nice guys never win era abakazi teba appreciatinga muntu abakoledde birungi ba appreciatinga muntu muyaye era osanga omukazi naganze embeera zoyo tezinnyumira anfaako nnyo abakazi omanye ebintu bye beekwasa waliwo omuwala eyaŋŋamba nze anfaako nnyo mbwanfaako nnyo andaga keya nnyo ankubira nnyo ne mubuuza ate bye mwagala nze njagala nnyo omusajja omuyaaye
utegeera nga muyaye yaya ali awo njagala mboggolere amboggolere mukko nga muyaye alwana yombe obategedde ngamba Shalom nyamba kubawa wamma kituufu kayenda njagala ayendeko amma kituufu nedde obagenda mu comment section wano webali yakuba omulanga ng'akaaba gw'omanyi okugula ekitanda yali akaaba ne mugava mu maziga sumula ekitanda kyaffe ne TV yaffe nze yaleeta n'akamotoka kayongeza ne tutikka kayo wano nga yefuula gentleman bana ebisajja ebya mulavu babisiru kimwe bemulekere Katonda yanaamusasula ku kitanda kyaffe yali amugulira kitanda kino 6 by 6 kino ekyaba tikitoka ekya black waliwo ekyaba tikitoka kiriko endabirwaga toyingira musajja wange chicken Kaliowa yali yagala kwefuula ba gentleman manyi mulimu abo abasajja akwatidde omukazi mbwenzi yamugulira emmotoka ulira gwe Shalom mulimu abasajja ba gentleman okwatidde omukazi mbwenzi n'omulekere emmotoka okay take it Katonda yali kusasula babeera abasajja abasiru mukwano tosanga ko mulalunga nedda bano abasajja abasiru beboononye ekitiibwa kyaffe mbasajja balinyisa nebbeeyi wano sente ze twatambulirangako kyebiri 5 omusajja n'avazingiro kingaalinya kyebiri kyesatu tusigale ku ssimu bano abasajja bazze mu bizinensi yaffe bagikubye n'emitwalo 5 bagigaba bamayudde ebbeeyi emunyonyo tewakyasoboka ngajja omukazi lwe yaweebwa ebintu ebingi ebisukkiridde bagenda kumenya omutima ateze buli musajja yenna gwe bamenya omutima tatukaabirira batwogedde ffe tubayambye tubabuuliridde tubalabudde naye tebawulira wano abasajja bangi bwagwa mulaavu taagala kumuwuliriza waliwo omusajja wange Rain comedian oyo bwagwa mulaavu awunga Rain n'ekyapa akiwaayo Rain Mawulana n'ekyapa akiwaayo nze waliwo omusajja gwe nataasaako kadi y'emmotoka ku revenue musajja mukulu yali mugisu musanga akyuse emmotoka ne mugamba gwe tokikola nze na saving emmotoka ne mugamba muwaavuga emmotoka emmotoka yo bw'akola amanyanga Shalom ali mulaavu ate giteekemu GPS tabeesibaako Shalom ali mulaavu yagonza okuva lwe twamugaye nti maama Jaden yamuguza amaanyi gamuwedde Mama Jaden aguza bataguza Mama Jaden aguza bataguza tiyaguza 15 Shalom yali ya Fiona olabye abantu Shani uya ge Bruno mpa ne Bruno abakazi bakwagala kankuli Shalom I am tired nera